Kadamu TV. Mchalo gwe bafeze gwe baddemu ku magezi gwe bafeze ku nnyumba. Story ye yeyongerayo era agenda kubeera nga ayongera tubeera nga atunyumiza ebintu bino nga bwe byali tweyongera okubagamba nti no bannange temusukumira abantu be Uganda ssente kubeera nga babagulira ebintu. Abantu be Uganda okumusukumira ssente okubeera nga azikuterekera okugula ebintu nakwo oluusi bafereramu naye ekisingira ddala ssente zino. Ssente buli lwabeera ne ssente nga nkalu ng'azirabako twegamba aziyiza amagezi n'asinga naawe yaziyiza emyaka ebiri. Olunaku lw'omuwadde ssente ezo oba wiiki emu omuganye nti ssente ngenda zisukuma, amagezi g'abeera na oba obwongo bw'abeera nabwo bubeera businga obubwo mu myaka ebiri bw'obadde nabwo. Kuba ayiiyaawo mu bbanga ttono nnyo n'abeera agamba olina okubeera nga musuuza ekintu kye. Okwo nkuyita kusuuza kuba gw'oteekamu amaanyi n'oteekamu obwesigwa n'oteekamu obw'okukuuma sseruganda n'ogamba munayi kanziweereze bamaama wange oba kanziweereze taata wange oba kanziweereze brother oba sister, naye ye ate naye aba planninga kubeera nga akuteekinga down. So mbeere beegendereza nga musukuma ssente era tweyongera obbagamba nti ssente zo z'okola emyaka ebiri gezaako okulaba nga ssente ezo ozikwasa ziraga okwagala. Tomala gajjalira ssente zo. Ennaku zino tulina zi WhatsApp. Omuntu mugamba akubira akafaananyi ako akafaananyi kogamba ka slip ako ka back slip kagambye nti abankingiddeko ssente akakusukumira okalabe. Naye gwe n'oweereza ssente mwezi ku mwezi nga tolaba na kulaba na kagundi kagudde mu banka. Nze ngamba ssente oba oziragajjalidde. Mwegendereze nga muweereza ssente. Tugenda kweyongera ne Kadamu oli bwe twabagambyeko eyaweereza bbaawe ssente n'abeera nga bwe yagula apuloti ate yali ayagala kuzimbira mu mukazi mulala. Tugamba obujoozi ng'obwo tobulabanga. Omuntu oweereza ssente oli n'agamba akati nze kanzimbe wano ate bwe mmala okuzimbamu nteekemu n'omukazi omulala. Mulekerawo ejjoogo. Kale mukama Kadaama nasize bulungi mu kwano. Tukwebaza ku emirimu gy'otukolera mu kwano. Tukwebaliza ddala nze nkwebaza mu butuufu gw'onfudde kyendi. Gw'onfudde kyendi n'ennyumba ngenda kugikusindikira ogirafe weetuuse ndi mu kusiba bbiimu naye gw'onfudde kyendi nawankufadde nti ndi mu lutalo lwa kulwana n'omukazi nnyazaala wange n'omwami ndi mu lutalo lwa kulwana naye mukazi ansindikira n'aŋŋamba kansuubire tugenda kukomerawo mu biveera kansuubire abagenda ebulaya ne bakomawo nga bafu bwe ng'oli mufu naye nze neebaza Katonda nti otufudde kye tuli obutuufu atavulidde mu mulanga gwo talina kyagenda kufunamu. Nze kati nina omwaka kufuna emyezi 8 mu Saudi Arabia naye mu butuufu Kadaama TV mbadde ngenda fudde Uganda nga sirina kye nnina kubanga nga n'omusajja ndaba apostinga ebifaananyi by'omuwala ku stetasi ye kagamba nga ndaba anfudde nga atalina makulu atalina mugaso n'entuuka n'okumusasulira ennyumba nti bangobye mu nju nkansasulira ennyumba n'abika abafu twafiiriddwa n'omuwa amafugo 15,000 tugamba n'empulira abasajja be Uganda mu butuufu Kadaama TV tukwebaza obatuwonyeza talina matu atasobola kuwulira abireke naye nze mu butuufu onfudde ekyendi nze n'okunaaba ntuuse e Uganda mu butuufu eddevoozi lyo nyina wendyongera kubanga onfudde kyendi gwe muntu gwensinzeeyo okulaba amazima ga Katonda muggulu. Nze nva nafusimu saa 8 nga ndi ku Kadaama TV siina gundi endala gye nfolowinga kati. Tukwebaliza ddala kubanga nze onfudde kyendi mu butuufu okuba okunkyawa nakkiriza okukyayibwa kituufu kyo ddeboozi lyabadde lifula ku ssimu nange naaliwulidde nakkiriza okukyayibwa naye nva e Uganda nga nyina nzira Uganda ku Kadaama TV nga nyina kyennina nzira Uganda nga nina kyennina kubanga tubonaabona nnyo odde e Uganda nga tolina kyolina nga ne famire yonna yakukyawa eyeewamwe tewagiwa neyeewawe omusajja tekwagala kulaba kubanga oli mu kwogera ku bintu bye waweereza omusajja alya ssente abaana tabawa sikulu fiizi jjukira olina gwe wamulekera kukwatazaala mukulu Kadaama TV nze ofadde amagezi sikulimba oyambye abaana bali ku kyeyo otuyambye bino byekubadde tugenda ku ddogo tugenda kuzuula amazima tugenda babaroge naye ebyo byonna byakumala budde kubuulirirwa omuntu n'awulira
abaana abawala beetaaga buganzi ndowooza naye nze seetaaga buganzi mukulu Kadama TV nze okudda Uganda nga sirina kyenina wakiri nzirayo nga nina kyenina omusajja nankyawa ne famire ye nenkyawa bwekuba okufuna omusajja omulala tewali muntu abula musajja e Uganda ng'alina ssente ze nkwebaliza ddala abasajja be Uganda mukulu Kadama TV basajja babbi mukulu Kadama TV nze nafudde natidde abasajja ate tewali nti nafudde nti oba omaze naye omwaka musajja n'omala n'emyaka 67 naye n'osindika ssente gwe omusindikira omuntu nti genda olambule poloti nafunye poloti gw'ofuna ddiira naye mu butuufu Kadama TV omusajja n'atuuka ku poloti n'asayininga yakuze mu mannya ge n'ateekako mu mannya ge n'amala okugula n'omugamba nti mbadde nsaba kunkubira endagaano ekifaananyi ndafe ku ndagaano eyo tetekukwatako eyo ndagaano tekukwatako siiyo ng'ogibuuza otya sagala kumbuuza sente oba wasindika kyagwa kakati wakyosafa endagaano ebyo tebikukwatako siibyo sagala kumanya endagaano ze nagitereseza dda eri wa maama wange nagitereseza dda sagala kumanya eddakiika ne ziyita ntono nnyo nyazaala nakusindikira essimu nakusindikira odiyo nyamba osala puleesha abasinga bakomawo nga bafu sala puleesha weewanise nnyo sagala kunnewanikirako sagala kummanyiira mukulu Kadama TV omuntu akubba ate n'akwekambuwalizaako ze mu butuufu njagala eddoboozi lino likyeyalingira abaana ku gundi yaffe ku bodi yaffe bamanye nti fannange kkiriza omuntu akukyawe naye odde Uganda ng'olina ky'olina kkiriza omuntu akukyawa okusinga okukukyawa ate ng'okola pulaani edda ku kyeyo kuddamu okubonaabona bamaze okukukyawa ate tulina ky'olina wakiri bakukyawe ng'olina ky'olina mu butuufu Kadama TV nkwebaza ngenda kusindikira ennyumba eno kanjikube gundi ku screenshot njikube shedi y'emabega njikube ne shedi ye mu maaso njikusindikira ogirabe wentuuse naye singa tewayogera singa sirina wendi singa tewayogera ate nze mu nyumba mwendi nkolera kakadde kalamba nandikwadde nze muntu ku mwaka gumu n'emyezi 8 gwemaze nandikwadde kati ndi wala kubanga nagula poloti najja omwezi gwali gwa najja ogw'omusanvu 2019 ennaku z'omwezi nga 9 naye okutuuka Desemba 2019 nali maze okugula poloti naye n'essaawa ya leero ennyumba n'egaana okuzimbibwa omusajja n'alemera poloti yange n'akanula amaaso ne famire n'ekanula amaaso fojja kufa fojja kukomerayo mu biveera naye nenzikiriza Katonda nti bwekuba okufa kanzikirize kufa netajja kugitwala bannange Kadama TV yongera okutangaza abaana bali e Uganda bannange nabagenda okujja bamanye ntikiriza omuntu akukyawe jjukira gw'ovola otudde omubanja oyimiridde wakireka kumuwola omukwano gusigale oba gufa gufe naye nga tomubanja tewali kintu kukyawa muntu ng'omuntu gw'obanja wakiri okyawa omuntu gw'otabanja kubanga buli wamutunulako owulira obulumi bwe wabonaabonamu mukulu Kadama TV wano tubonaabona mukulu Kadama TV nze amaka gendimu mukulu Kadama TV bakoze omukolo gwewakugatta embaga omuwala ng'afumbirwa embaga ne baleeta abantu 200 nkulayira mu Katonda mugulu nga tewali yadde mukozi gwe baleese nabajja okukyala kulya emmere wano ku mikolo tebaleese yadde mukozi omuntu omunze ndi ku bantu 200 situla ebisaniya by'emmere ebijje wabweru katone z'amazzi katone za gundi za soda fumba gawa fumba cyayi abantu 200 nempulira nga ngenda kugwa eddalo nakati ndi mulwadde naye ddala omuntu n'ayagala akubbe mu ngeri eyo naye nkwebaza Mukama Katonda akutuweera omukisa kyensinga okusaba Mukama Katonda akukuumire ddala